temukidebatinga nako abantu abasse omuyambi wa Pastor Bugingo bali linked ku nunze script writer ya Bugingo muri eri abadde film gwa on the script omwana oyo nze ne Tamale Mirundi tumanyiganye okuva BDS pressure yali nyene shooting awagulu lwaki mwe muyine dembo criticizing abalamwe temuyina abati bayina omusango gwe naziza guli gumu kwogera mazima kyekikuvunanya kyekyo kyokka abantu bakuvumye ku social media bavume ate ono nvumo nkola ki onsula ku mizigo gyo lwaki embuzi yange lwefa engo lwefulumye obubi obulimu obwoya bw'embuzi 13.3 Radio 4 ensonsozi ne 10.7 Radio 7 eraka yabajikuru bomukama kabalegeze Adam Kongo message so abampuliriza ku Radio 4 ne Radio 7 okay bobanga muna akasente weyagale toterekera abaana bawerere ate abaana from day one bakitegeere bine bintu bibyo si byabwe abaana kasita bakulanga bamanyi nti ebintu byabwe ndebya tata naffe byaffe tibajja kukola byabwe ettaka ly'egindi eya taata ndina ku share ebizimbe bya wano mbina ku share bobo mpulirize saawa zino nga toli musiraamu akacupa ka bia kanywe akacupa ka wine kanywe bosanga akanyama kalye kiki kikogeza bino mwami Gashumba ekinjogeza kino mikwano gyange bonna abafudde ne baleke mali ku nsi teri mali esigalawo teriwo business mu Uganda zisurvivingira ku muntu yagitandika owulidde kyenagambye Bugingo nakyaliddeko Bugingo kubanga Bugingo officially nali simulabanga namusinkana mu kuziika wano mu culture ya Buganda mwe nakulira tosobola kusanga muntu mu kuziika nga mukwano gwo ng'olwo omulabi nazzeeyo mu makaage ennamayumba okumusaasira kye yayitamu ekyokufiirwa muyambi we ne mukuba n'akaama nti Bugingo toli mulokole netandika okunywa oli mulokole tandika okunywa ka wine Bugingo yali awedde linda ku mwami Gashumba abaloko tebakirizibwa kunywa mwenge be batugamba mu public naye mu nzikiza bagunywa so wamubiddeko n'omugasebe oli mulokole netandika okunywa ka wine eri agenze kino nkyogera ku kamera mundage abantu babiri nga baafa ng'emmaali yaabwe ng'ebyobugagga bwabwe bikyaliyo mu Uganda ekyobugagga kirotetingira ku muntu yakitandika ndayira nga ntya Katonda singa Bugingo yafa empaya ye badde egenda kumalawo omwezi ogwo saneo kubanga abantu bagenda mu church lwa Pastor Bugingo so Bugingo tewerumye kino kankyogere Bugingo singa yafa omwezi tegwali wezi kukana ni wali badde wakalu abantu badduse endigazi zali badde zigenze mu kanisa ndala kubanga abadde abatwala yes takyaliwo wano mu Uganda church yoke abalokole yinza okusigalawo nga nyini nga yagitandika afudde watoto church yes teri best ku individual no watoto church yatandikibwa omusajja omuzungu mwerabidde erinnya Gale Skinner omusajja yampako ne business mu 98 ey'ebitengi yafa wali watoto naye yagidelegatinga era ye church yokka mu Uganda erina systems ey'abalokole mu Uganda kino kiddamu ku kamera church yokka ey'abalokole esobola okusigalawo nga yagitandika afudde ye watoto church naye simanya Pastor Kayanja Kakande Senyonga Bugingo Lubega wafenaru abo bonna lwe bafa church zaabwe zijja okuggalawo kubanga abantu tebagenda mu church ezo lwa Yesu bagenda mu church ezo olwa pastor oba prophet abeerayo nekya Bugingo bwe kyali badde nekya neewunyisizza muve ku bakazi Teddy na Luswa takubiranga ku Bugingo simu tamukubiranga simu tibane kulika amasasi mama w'abaana n'abaana ba Teddy na Luswa tebakubiranga Bugingo simu wadde ogendayo n'abaana ekyo kinkonfaminze mukwano gwange Bukenya omusajja omukulu gwe mmaze naye ebbanga yaŋŋamba nti abakazi n'abaana bwe bakula basobola okutta taata waabwe ku Bugingo kyayiseemu ng'ensi yonna ekulumuka egenda wa Bugingo omukulisa amasasi n'okumusaasira olwa bodyguard we yafa mukyala we Teddy
n'abaana ba Bujingo, none of them has called Bujingo, none of them have visited Bujingo. Uliye kirala abaana ba Teddy bonna Bujingo yabawerera okuva mu P1 paka mu university gye bali. Ekirala Bujingo bwe yayawukana ne Teddy Naluswa yakola abasajja abasinga kye batakola. Bujingo ya moving out of their house, ennyumba ennene eriye kitende n'atandika ennyumba enamayombo nga kiri ku rekodi bulijjo nti omusajja yayawukana n'omukazi n'amugoba mu nnyumba n'abaana n'atabaweerera. Mwe abasajja abampuliriza ku radio 4 ne radio 7 mulye ssente zammwe, weerera abaana bakuze nga balina empisa. Ogugwo ng'ogukoze ki? Ng'ogumaze. Yambala kasaati akalungi, weekube ku perfume ennungi, sula ku mumaka amalungi, n'obeera otya ng'olina ebizimbe 6 ng'olya mmere gye batembeya mu Kampala. Obeera otya ng'olina ebizimbe 6 nga bano abaana abatembeya Chutex bakusiiga enjala. You get it? Obeera otya ng'olina ebizimbe 6 ng'ovuga mmoloka envugemu enkadde, wali badde ogula a brand new car. Bino byempulya bumukolera bukadde. Lwe munaafa abaana bammwe bagenda kutandika okubisaanyaawo. Lwaki walabye ku Bujingo? Bujingo abaana ababe bennyini, abaana ba Bujingo be yazaala be yaweerera, none of them teri yamukubidde simu. Bukyayi kyobwo Teddy Naluswa ngamba otya nti oli mulokole nga taata w'abaana bo. Oba oyagala oba toyagala, Bujingo ye taata w'abaana abo. Kukitegeera ndowooza? Kati ongamba otya nti oli mulokole ng'olina obukyayi obutuusaawo, ze kyovola abasinza kulokoka sigenda mu bya kijege ebyo. Si bigenda mu nze Gashumba ndi mu Katoliki, ndifa ndi mu Katoliki. Sikerangako kubeera mu Katoliki. Maama wange yafumbirwa taata wange abakatoliki. Ate nze nkibirivinga Katonda bw'ava mu ggulu asookera Roma, n'ava e Roma n'agenda oluva e Lubaga n'agenda e Villa Maria. You get it? Ne Villa atuuka gy'amalira. Anti kye kitebe ky'obukatoliki mu Uganda. It's the foundation and the rock of the Catholic Church in Uganda. Bw'omanyi history ya Catholic Church in Uganda. You get it? Mu abaana ba Bujingo mungamba mutya nti muli balokole. Kitammwe bukyayi obwo awonya amasasi. Bulokole ki? Obulokole bukitegeza love. Ensi yonna eddukiddewo okumusaasira. Mwe n'akasimu ne kabula ky'obuuza. Yes. Kitegeza love, kwagalana. Kyova olaba nze nabagamba eggulu bwe liribeerayo, gw'otasuubira mu ggulu gw'ogenda okusanga mu ggulu Gashumba nga tuli etutudde ne Katonda. Mbuuza lwaki tulina ekisa, tukola ebikola eby'ekisa. Olya tuyamba bannamwandu. Okiwulidde? Abantu balina emitima emivundu naye nga bakeera mu makanisa, mizikiti. Bali badde baatuukayo dde okumusa. Be balisoose. Taata ng'olabye. Yes. Ekisooka misunderstanding z'abazadde ababiri mu abaana abampuliriza gwe wa kamera akantu kano nkaagala. Misunderstanding z'abazadde ababiri taata ne maama abaana temubigendangamu. Kuba temumanyi lwaki baseparatinga. Ekirala obusiru bwabwe gye beegattira ne babazaala temumanyi. You get it? Abasiru ababiri taata ne maama beegatta mu kikolo ky'obusiru ne bazaala abaana. You get it? Temwaliyo. So mama ne taata bwe bayawukana, never get yourself involved in those battles. Kubanga tomanyi. Abaana bayimira ne maama waabwe. Nonsense, busiru bukyasinze. Lwaki bayimira ne maama? Maama wabanga ye mukyamu. Nze mbiriivinga nti obufumbo bwonna kasita bulema mu kifo ky'okuttingana mwawukane. Keesi y'omusango guno gw'abanyankole yani ogutwendinze nnyo ogw'embuya Katanga. Katanga ali mu ttaka, maama ali mu ddwaliro. Nafunye omukisa okufuna ku bifaananyi by'oyo omukyala ng'ali mu ddwaliro. Baatema omukazi omutwe guli ng'abatema ente. Maama. My God. Era mwereke mustopinga okubeera judgmental. Nafunye ebifaananyi from a source. Oyo omukazi ali mu ddwaliro. Baamutema omutwe ng'ente z'omulufula gye babaaga ennyama. Ani yomutema? Awo simanyi. Kati Katanga ali mu ttaka, maama ali mu kkomera. Abaana bali luzira. Owulidde? Obufumbo bwe babuganye mu kifo ky'okuttingana mwawukane. Mulekule kuttingana. Bujingo bwe yafuna obutakwatagana ne Teddy. Bujingo yava mu maka ago n'agenda. Kubanga Bujingo yaŋŋamba yasulangana mu mmotoka. Mbu yavanga mu night prayer ekiro ng'atya n'okuyingira ennyumba ng'asula mu mmotoka. N'ayingira mu nnyumba n'akyusa engoye n'agenda ku kyaki. N'akulekawo. Otegeera? N'azimba amaka amalala. Kubanga abantu abamu balabye ku social media badde
bakolamu bujingo ebintu bitabatya ebya comedy badde bagala bujinga afe KAABADDE super kuva mu matundiro gonna okwetola eggwanga lyonna obulamu bukutambulire bulungi nnyo emitwalo 19 ate nga kugirako data GB 2 nambira buli mwezi okumala emyezi 8 mu kusoogo togusibwa muganange. Star Times ye kutegeeza nti AFCON egenda mu maaso atosubwa mupiira gwonna empiira giri 5 mu 2 gyonna giraba live mu HD waliko Sports Premium ne Sanyuka Prime. N'olwekyo osobola ogifuna nga giri mu lulimi Olungereza oba mu lulimi Oluganda ate nga subscription eri affordable ogisobolera ddala. AFCON fair bagirina kyolina okukola kyokka renewing a subscription yo okutandika rather kaseera konna obulamu kutambulire bulungi. Amaaso gonna gali ku Africa ku Star Times kokka agwe aliko radio phone radio 7 olunaku olwaleero. Njagala kuzigirira mikwano gyo abakolera engano ya Supreme abagamba nti Supreme flour erimu bika bibiri, waliwo Supreme maize flour ne Supreme wheat flour emu ngano ndala kawunga. Supreme Supreme flour eri very nutritious mpoomu ate nga nungi eri obulamu bwo, erimu vitamin 9 ne minerals abekwate ngana erimu butto mutono nyangu ya kanda ate ngesangibwa buli wamu wonna mu ggwanga lyonna supermarkets zonna okwetola eggwanga lyonna ekolebwa ba Mandela Millers nga bano company ya Mandela Group. Victoria University abasensimbi program eno bakutegeza gwawuliriza Radio 4 ne Radio 7 kyokwewandiisa ku university mu lusomo oluddako kugenda mu maaso jangu omwana wabere nga afuna ekisinga okuba ekirungi nga ogenda ku Victoria University okwatagane nabo omwana aleke kubeera nga amaliriza okusoma nga tasobola kufuna mulimu. Ebyali biri practical ate nga balina connections, balina enkolagana ne universities n'amakampuni agasinga okubeera ag'omulembe mu nsi yonna bekwate bagita Victoria University. Batukire leero tojja kubeera nga wagisa ndi muntu ga ne mwami Frank Gashumba nga tukwasaganya ensonga era nga bw'oli olunaku olwaleero. Mwami Gashumba, yes otugane mukumbulako badde wali nti waliwo abali baagala pasta ojinga afe. Yes, ekyo kya busezi wano mu Buganda kya bulogo. Actually abadde bakola videos ezi bakiyita batya mu Luganda ezokeneka balina bakiyita ezitya singa omuntu akozemu video nga si kuseketereza balina bakiyita sigeregenya ate balina bakiyita kyerabidde singa omuntu bazita batya memes bazita batya mu Luganda memes kyeki mu Luganda abatuuliza bajja kukitegeera bakituwe. Waliwo group ennene erumu anti bujingo tyafudde ate group ya Nuupu. Abantu bonna bali associated with Nuupu ku social media be bakoze bu video bonna obudi meaninga bujingo. Waliwo omuntu ayinza okusanyuka ng'omulala afudde. Yes, nekino nkyogera nakyogedde ne n'awamu nti tuli mu society eyalwala ku buli bantu 10 boosanga 8 balwadde ba buwongo. We are dealing with mad people on the social media. Kuli bantu 10 tunulira abajega bonna abali ku social media abali ku bujingo batandikira mu kugamba nti bujingo yo yali filimu agati yali filimu katemba ulira bwe twaba proving beyond ekyo ne bakivaako ne bagamba mbu atuwa accountability ya Pentagon yabadde bagamba listen akugamba nti akuwa accountability ya Pentagon tasonanga wadde n'ekikumi. Omusajja seba basudde yagamba nti amasanyaze bwe gagenda edda bwe yabyanga ayimba amasanyaze bwe gagenda mu kikaali atasasudde yasinga okubeera omukambwe nga gagenze. Yes, kubanga jagotulireko wano mbuno atuwa accountability ya Pentagon gwatali mulokole atasondangako ku Pentagon ekwatirako wa toyina wadde n'ekikumi. You get it? Bavuddeyo eri actually omukuba kuba kulembeze ba Nuupu mu Kampala ndayiranga ntya Katonda on Saturday nali njogera naye ku simu beba mukuba avaayo ku spreadinga narrative ey'obulimba
ne mugamba ku level yo naawe oyinza okudda mu bintu ebyo nangamba owaayo akasajja kadde katukuba nnyo naffe bwe twafunye omukisa nga tulina okwonoona. And that's the leader. Ndayira nga ntya Katonda. Nali ne muganda wange Sali kyemanya mpuliza ku Radio 1. You get it? Awo tutuuse. Kasajja kawali katukuba nnyo. Bujingo musango lwaki balumwa nti teyafudde lwakuba abadde abeexposinga. Era badde bagala afe. Badde bagala afe. Era ge bali bagala isima afe. Kati bagala abalala babiri Gashumba ne Baramu. Bafe? Yes. Omusango twaze ogumanyi ku supportinga MK. Omusango Gashumba ne Baramu gwe bayina ne Bujingo ku supportinga General MK tewali musango mulala. You get it? Dagala mufe. Kubanga boganti emundu eyatayisima yemwe yasomo omukuumi yemwe yabadde yagala okutta Bujingo. Era yasomo omukuumi wa Bujingo. The same gani baagala ekozesebwe ku Gashumba ne Baramu. Omusango twaze ogumanyi simply supporting General MK. Ulia abatowinga narrative eyo tebali mu buyinza. Kungu ku bintu ebimu ebineewunyisa okuva 2011 paka 2016 nali very critical ku society ya Uganda ne government. Program eyo twagikolanga n'omusajja gwe bayita Basajja Mivule. Ku Radio 1 ne Radio Kabozi every Monday. Era bwe mpuliriza audios ezimu kwazo nanziyina awaka ngamba was this me oba muntu mulala. Naye saafuluma ko radio nga neeraliikirira nti oba omuntu ajja kumpandulira oba ajja kunkolako effujjo. Ulia, you are criticizing government kubanga nze I've never been personal, never in my life. Government bwekola ekintu ekirungi kati nabadde ku kisaawe ky'Entebbe eggula Entebbe amazing airport kifaanana bulungi. Tujja kikubira mu ngalo. Nemu abakola ku airport ekizimbe kirungi ebimuli ettaka nalabye muli covering. Ettaka terina grass. Ettaka waliwo pots eziriyo. Muteekeko ku mayinja. Owulira? Ekintu government bwekikola ekintu kipraising. So nabeeranga ku radio every Monday nali very critical ku society yonna. Naye saafunako threat n'emu ku bulamu bwange. Naye abatali mu buyinza they are willing to kill. Buli abawakanya. They are not willing to engage me in any debate. Buli muntu atakkiziganya nabo alina kukola kikuttibwa. Kubanga bagamba abantu bali bana oba batano successfully abaputika brand ya General MK waggulu asooka KUBATTA Isma All Access. Mu Uganda wano teri social media influencer ali yenkana Isma. Why? Yayina ebitone binaffe nebe tutayina ng'asobola okugera politics n'ayogera entertainment n'ayogera fashion ne politics. Nze bisikiina ne sports. Okitegera? Owokubiri nti Bujingo akozeseza radio ye ne church ye okumarketinga Bujingo. Owokusatu Baramu. Owokuna Gashumba. Era bagamba mbu twatunda ekyamaguzi ekyali kitatundibwa ne kati abantu ne bakigula. So the only work stopping the MK movement is by killing Isma All Access, Pastor Bujingo, Frank Gashumba ne Baramu. That's their mentality. Never mamulowooza ntugenda kusirika. Muina right of promoting a Kyagulanyi naffe tulina right of promoting a General MK. Muli baddembe. Yes, Nofuna Opondo aina right of promoting General Yoweri Museveni. Yensi gye mwetaaga. Yes. Buli omu waddembe okutunda kyayagala. Yes. Ompulira ndowooza gwe musango. Era bo batunuulira bonna. Njagala otunuulira abantu bonna lwakuba mu Uganda muno situlina a serious cyber team ya police. Bw'otunulira aba trending abawogera ebyo. Bujingo yatulaze omugongo abantu Katonda gyali. Amasasi gayita mu nnyama ng'essasi bwe nayita mu kisambi. Era n'atulaga twayambiddwa nga bakidressing ekiwundu badde baakajja. Bayina eddagala bafuuyiramu ne basiimuulawo. Oyo gw'oli mukola ki? Mukola nti yali takubiddwa amasasi. Naye kankiba buli mwenna abali ku Radio 4 teri ajja kusigala ku nsi. Eno ensi gye tuliko teriiko kasolya. Teriiko mategula. Katonda oba yanona Gaddafi ate gwe. So gwe ne bono yagaliza munno okufa tudde naawe ojja mukola ki? Ojja musangayo. Enjawulo eri emu nti ono yasoose
ne buli omwe kubajja kwata kubo ki in fact talking about spreading a propaganda yes nalabye omwana bamita Calvin Obani yageze ne yetondera Pastor Bujingo nagansaasira nalimbunyisa ebyobulimba I am now here nga abantu basobola okusaasanya ebyobulimba nti omusajja ali mu KABADI nga akimanyi nti alimba naye n'akikozesa ku social media platforms okwonoona erinnya ly'omuntu. Nze abaana batuvumye ku social media okwo abamu n'obeesonyiwa olumu n'ogamba nti ono embeera gy'alimu ye mutawaanya naye gwe omuntu n'obeera n'oga nti Bujingo yadde akola comedy how naye ngeri omutawaana kuva ku gavumenti ya Uganda teyina bantu bali articulate in communicating. Waliwo omusajja namusanze Kampala nangamba weebale kukyusa kintu kya Bujingo ensi yali erimbiddwa yes emmotoka yakubwa amasasi ennamuŋŋone bamukubira amasasi weewali bannamule bonna bagende bakonfaminga poliisi ne recoveringa ebisosonkole ne bimakinga ne mundu eyattaani Isma kati what are you debating? Nalabye nawe omwana yeegeza mu kitaawe ng'ayogera ebigambo bingi oyo naye yanvumye yanvumye ukitege ng'akuvuma lwaki lwa bino mbunze script writer ya Bujingo mbwe eri yabadde film gwe yawandise omwana oyo abazadde tulina obuzibu. Pastor Bujingo ku graduation y'omwana oyo yawaayo $2,000,000 n'ajja ateninga n'agimalako essaawa 4. Bujingo kubeerera ku mukolo okumala essaawa 2 kuba mu ngalo. Bujingo is not easy. Abakwagala naye yamuvumye n'avuma buli muntu okitege Holia. Nalina kitawe wano ng'alajja bakuba ekyansanyiza nti bakkiriziganya ne bakwatagana. No, gundi ndala nnyo kifaananyi kirala nnyo kyewuunyisa. Nze ne Tamale Mirundi tumanyiganya okuva 2-3 tudisaagulinga ku bintu ebimu nesobola muvuma sobola muvoola by the way Guno nageze n'omulabako awaka kuba mulwadde pressure ye yali nnyo n'eshootinga waggulu Holia. Ekira n'omuntu n'omulali Kristi ne Mirundi mbadde neerabidde Mirundi alina eddembe ly'okuwagira MK. Gwe wagire Dr. Kiza Besigye, omulala wagire Nandala, omuwala wagire Lukwago, omulala wagire Yoweri Museveni. Buli muntu alina right ye. But don't coerce me. Ate some of us tuli bagumu. You cannot dare intimidate me. Oba tusobola criticizing a government eyina emizinga n'emmundu. Every day. Government nebigambako. Yes, kuva 2011 bwe twatandikira simu ka Uganda. Nga buli society tugikwatako. Lwaki mwe muyina eddembe criticizing abalamwe temuyina abatebayina? Ompulira? So kyekyo kiri mu ggwanga. Kibi nnyo. Omusango gwe nazizza guli gumu kwogera mazima. Kyekikuvunaanya. Kyekyo kyokka. Abantu bakuvumye ku social media. Bavume ate ononvumo nkola ki? Onsula ku mizigo gyo. Olibo nsangawa okujjako okuvuma kyekira kye bakoyinza okukola. Okujjako kati n'abo abagenze in arms. But we are ready. Trust me, we shall defend ourselves. Don't even debate about it. Ate ne bamutuusaako obulabe abantu baffe bajja kubeerawo okuwolera eggwanga. Ekyo kankibagambe. Lwaki otulugunya omuntu olw'endowooza ye? Nziraamu lwaki ontulugunya? Nkugambye okuva 2011 paka 2015 2016 kubanze active political activism nagivaamu after the 2016 general elections. Dr. Kiza Besigye yatugamba nti akalulu kokka tikayinza kujja mu 7 wa kati mba nkyakolayo kyeyo. And Dr. Besigye was not willing to pick up arms. Bankolayo ki? Okitegeera ndowooza. Netuvaayo n'enzira mu byange. Ngenda okulaba ng'omuntu ayinza okurepresenting our interests is General MK kwe kuvaayo omusupporting. So omusango gwe twaza guli gumu is supporting General MK. Temukidebating nako abantu abasse omuyambi wa omuyambi wa Pastor Bujingo bali linked ku NUP. Those are serious allegations. Yes. Lwaki mu celebratinga? Lwaki embuzi yange lwefa? Engo lwefulumya obubi obulimu obwoya bw'embuzi. Lwaki ki? Lwaki embuzi yange lwefa? Engo lwefulumya obubi obulimu obwoya bw'embuzi. Lwaki mwa celebratinga kwisima? Lwaki mugamba ayi Mukama Bujingo yali fudde? Then it's you.
kati kanzire walinga tuna bagenda ku show gitulina okukola today mwabalokole namwe abakatoliki abasiraamu abefula ndi muli basiraamu mujja kufuuka basiraamu nga mukoze ebikolo by'ekisa ogenda otyamu actually obukatoliki bugamba nti togendanga okusembera ku mmeeza ya Katonda ng'olina gwe wanyiigira mwaba soka kwenenya yes mwabaana abato abaana ba Bujingo Ted and Aloysius Bujingo temumanyi gye beekwanira temumanyi lwaki baseparatinze the mere fact nti kitammwe yabaweerera paka gye muli ekyo kyokka ojjako kana akantu ka taata n'ogenda omukyalira nga benefactor wo oba guardian wo ate ne mu abaana banjigo be bamumpulira ndayiranga nti Katonda nze mbaddewo wano Bujingo enkya n'afa eryo ettaka lya Kanani terimalawo mwaka ngaki kubanga luwa pastor balyagala Bujingo bayirabe kanki bawe n'ekirala Bujingo awalanirwa ebintu biri bina ekisooka ye pastor asinga amaanyi wano mu Uganda ye pastor asinga abagoberezi mu Uganda yes yakuba kolona agijuza nakuba kakyeka n'agijuza nakuba Mbale stadium n'agikola ki agijuza ekya ye pastor asinga media house esinga amaanyi nimbye mu media house z'abalokole salt endala eri wajimbulire ey'amaanyi salt ekyokusatu erinnya lye Bujingo dene nejava ekyo kyokka kimukubya nejava yes njagala ombulyo pastor senior pastor eyamusaasidde wemba njagala okubuuliza nti bapasita banne baliwa mu nsonga eno kuba byanfuna nalabyeko omusajja ono yani olinga omuyindi pastor ki sempa kalina byayogera awo sempa oyo muganda ngera ngenda munoonya alabika naye sikitegeera ennaku zino omusajja ayitibwa Egesa a certified detective. I've known Egesa for years. Manyiga security analyst. Egesa mumanyi kuba family yabwe njimanyi yonna. Egesa yawadde narrative ya Bujingo line sasi libera kola singa lyakola kino kyalivuddemu kino na concluding anti 100% basasi ni badde intention ya deno senior surgeon ewe mulagalongosezza abantu emyaka 20 nga akugamba nti omulwadde yafudde kino kati gwe wambu ali amayirungi ng'ovayo wa narrative yiyo nani wambu ali amayirungi Museveni akugambye ti eruwero bwali wewati gwali kwa ice cream ku cafe Javaze nga tukuuliriza. Museveni is a certified war gorilla war leader. Nimbye tolimbye awo mu bustango tugambe nti ani agibwako hadisi Yoweri Museveni anagibwako hadisi y'obusawo a certified physician ani agibwako hadisi y'amasaso ago Egesa kuba mukugu yes ogambe oli ali abiki bamanyi bali embizi ne bali amayirungi embizi n'embisi ne bepika waraji ne bata ku social media. Mike Zuckerberg agambye nti a account was not created by Facebook. Gwa mujaga ina ka tekino ngo debating agamba olimba ngolimba. You get it? Onteke chengeza ko kugamba ani agibwako hadisi mubile ebintu ababisoma ababitegeera eggwanga lyafa kati omusawo surgeon yayogedde omukugu detective ayogedde ulira akulira forensics mu Uganda police commissioner muita mubiru akugambye nti mundu eyatayisima yadde Sebujingo kati gwe omujega ngodawo nawo mutukujjeko bakuwulirize mu family yaffe wali omuganda nange musirikale alina kiga kyakozeseza nti waliwo abantu ebigambo byabwe nga byanolonge reference you get it nga tebakyawulirizibwa oli kyekugamba mpulira nensi bwefa buli muntu yeefula expert buli kimu ng'akimanyi zemba ulya enewe sikyazuulira bakuba amasimu ku radio ne baleeta ku katapira greda n'akuba essimu oli akikugamba alimisa kakumbika nako omuyini bananga abantu abamu abampuliriza ku radio 4 tujja bayitanga ku nsonga za taxi park tezitikira kyabadaza ziriwa ezigende Gomba ezigende Nakaseke ezo tujja bayitanga. Global matters must be left with global thinkers.
wagamba nti wali abogere byenyonyi nga tamanyina yes tamanyina live na departure y'Entebbe oba omanye Entebbe nkuteeke mu mmotoka kati ondage we tusasulira buno obutikiti nga omaze okuva ku kisawe ky'Entebbe ayogera ebyo ayagala okudiscussing ebintu bya Airbus 380 tiene gwanga lyammwe nze Gashumba sobola kudiscussinga Bible sigimanyi era toyingirayo era tojibwako hadithi Quran is discussing naye bituka ku bavandimwe ebyo mbimanyi ojibwako hadithi kyekirala ebyo buulu onzija ka hadithi ebyo buulu onzija ka hadithi bwe bituka ku byo buulu naye omujaga n'alinnya ennyonyi n'agenda Europe oba Middle East gwe gusoose n'akola ne TikTok nakuliye because benanga ofona opondo badombo banyono bafaruku tebavuddeyo kwogera bintu bino kunjulira yes line gwanga lyetagamu mukono gw'ekyuma line gwanga baligenda bweriti a friend of mine is advocate of a high court abadde lawyer kumali myaka 17 yampereza message Mr. Gashumba you have a name to protect badde nsaba bintu bya bugingo bino biveemu kati eggulo yankwide ngamba nsaba kunsonyiwa twali misled by the social media olidde kati abantu bali babayinze narrative ya social media you stood out yes no banani stop ngabane kino najja wano nembagamba nti Matthew Kirabo yatta desire mirembe wakyogera era finally court ne student yatta Gashumba bamuwadde sente lelelele actually nzo mukubali balo neje kyagwera bulijjo nkola nawe show no kakasa je kyagwera Jesus oh my god nze sisobola kubeera mu kintu kiri mu mazima never bamuwadde sente dere oyetabera watali sente social media nange yatu misleadinga kati no mutemo yapirinze kirabo kati wapirinze fate tugenda kusaba bakusiba myaka 3 twala bakusiba 10 nzeno mwabampuliza radio yokajemberako mu Uganda si kuba nti simanyi byakwogera naye sikyayagala ne moderator nga kibuggwe bugingo bamukuba amasasi I don't know how many bloggers that called me nga baagala exclusives ne ngamba no bobo yetaga information from Gashumba yanguwa radio for wano simple ne mulekerawo ojaganya I think they've been able to pick some lessons mulekerawo kujaganya bukanani emulemi agizimbe nonsense wateka yoki agamba bugingo kanani taina mubulamu bwe ekintu kyalina ekiri mu linnya lye national ID ye toyina wadde ekyapa ekyenkana simu ekyenkana ka box k'essimu bulemye ekyakyemba bulidde kyendedde bagamba bugingo ye pastor asinga ettaka wano mu Kampala erya church yangamba obagulawo I think 2.4 million US dollars zonna endiga ze zaaziwaayo sente ezo twali sente yava bweru bantu beesonda bugingo bwarwaninga kanisa ye it's none of my business balinga bano baprofeti bamwe abalala abajega abo bonna benda ababuli omu baraninga ki bulijjo mbaga bina bya kiyaye Joshua yavuddeyo nzera bugingo lwalinga mbwakola miracles azukusa abafu lwenyi nze kingatane bugingo si lwa kanisa ng'omuvaamu mukwano gwange ngazukusa abafu mbwawonya kansa pastor akugamba mbwawonya kansa mu biseera bya covid yayambalanga masiki 8 oba covid abalema atyo okuwonya akamyuka kulemya okumega mu megempologoma kintu kyokwekkiririzaamu because normally program yaffe twakizimbira mu kuzzaamu bantu maanyi nga tulaba ebyokulabirako ebiriwo abantu abatandise small many people have started small and have emerged big and bigger wano wembadde njagala ku byokulabirako ebiwerako mu ggwanga mu bannabyabufuzi mu bantu abakola businesses ez'enjawulo batandika mpola mpola ne kati balina we bali because bekkiririzaamu topiki eno bwenjagala tubeere leero yes teri kintu kyenkana kwekkiririzaamu omuzungu abaga akita the power to start a journey fenna mwenna bampuliriza kaakati yonna gye muli abali e Bulaaya abali Middle East abali e Uganda nkakasa mwenna bye mukola nawe ali America eyafuna green card oba nofuna passport ya America ngati wazalibwa America waliwo lwe wasalawo n'ogamba nti kansabe visa ya America wateeka okuba omulundi wasa yes kankana kusalawo muggwe kusalawo
nawe ali Europe, ali Sweden, ali UK, ali Germany, Switzerland, nga wafuna obutuuze bw'ensi ezo, n'ozimbayo oba n'ogulayo amaka, n'ozaalirayo abaana, olina lwe wasalawo tikaŋŋende nsabe visa. Simanyi nti waliwo munnayuganda alina obutuuze bwa Amerika nga talinnyanga Amerika gyali tekisoboka, taliiwo okwekkiririzaamu. Nabana abantu Sudiri Lupaleri yoyo mwogerako nnyo kubanga we talk yanyumiza story ye. Sudiri egolaba yavuganga special hire Sudiri oyo nannyini bintu mugagga yavuganga special hire Bungereza naye ekkirizaamu najja Uganda, n'aleka Bungereza najja Uganda n'atandika dipo y'omwenge ku Jinja Road awo, n'atandika Forex Bureau. Kati ebinnyonkondo ye nannyini sente zaalina mu kirimi bagiyita ensimbi yekkiririzaamu. Omu ku bagagga abasinga mu Uganda, mu East Africa. President Yoweri Museveni yakolera gavumenti y'Obote ne one day yekkiririzaamu n'aga nti kannumbe akasiko keeruweeru. Ekiba kibe President Museveni abeera kwagala kubeera minisita mu gavumenti y'Obote yalijubadde kubanga semwogerere Obote yamulonda kuba minisita. Yekkiririzaamu n'agamba omanyi kanteekinga erisiki eno kangene mu nsiko oba kufa n'amala emyaka 5 ku bintu ebimu byendispectingako Yoweri Museveni kyekyo the ability okwekkiririzaamu nti osobola okuggyako gavumenti. Okuggyako gavumenti sino embizi gye mulya n'amayirungi n'amarangi n'enjagga si kyangu nnyo bwe si eno kimanya n'owanika akagalo akakonde people power tuliyambala engule ya Afrika tebajambaza kikonde bagifunira na AK47 olira oba omwagala oba tomwagala ekikola kiyakola okwekkiririzaamu tinsobola okuggyako gavumenti n'amobilizing the best brains bebakuwa line-up ya Museveni gye nayo mu nsiko otya abantu abalina doctorates, abantu abalina PhDs, abalina masters, abo bakale kayihula bonna nenga bayingira ensiko nga babirina already, which means they were well off naye ne baba mobilized batu mukunde bajeno mugisha muntu. Dr. Besigye was a certified medical doctor ngali mu Aga Khan in Nairobi nagenda mu nsiko neyekkiririzaamu n'awamba obuyinza. Okujja ku government si bintu byamanyo wenu, sigenda mu loogi ne weeyambula kubanga omusiru yenna asobola okugenda mu loogi. Baŋŋamba nti okuwamba Radio Uganda emundu yavugira ennaku nnya nga tesirise, bamala ennaku 3 bali mu kwera bisosonkole by'amasasi. Waliwo jeno omu owananzikiza nkyogere kuba yaliwo nga bagiwamba naye abantu abasinga salabogerako yaŋŋamba bali bamaze ennaku 3 tebalya ne babaleetera akawunga ak'ebijanjaalo nga tewali suwaani ng'ojjamu ng'oyambadde essaati wano n'ogifunyula bwoti ne bayiwa wano ebijanjaalo ku saati wano ne bayiwa wano ebijanjaalo n'akawunga n'olya kibaita okukola ki okwekkiririzaamu. Tewali kintu kyenkana kwekkiririzaamu tikino nkisobola, it's possible. Mwe n'abampuliriza bw'oba olina achievement yonna gy'olina ku radio foka kati one day wekkiririzaamu nti I can start this. Kati kakutwale ku Jowero Ssennyonyi, leader opposition. Jowero Ssennyonyi yakolako ku UBC ng'asoma mawulire. People Power etandika Jowero Ssennyonyi yali akola ku NTV era ng'asoma mawulire. Yes, anchor bwe babayita news anchor tagenda mu field bamuleetera mawulire n'agasoma. Jowero Ssennyonyi abamu SC sawa zonna. Yes, kubanga NTV then yali the biggest media house. Ngokola ku NTV obanga akola ku Al Jazeera oba CNBC oba Fox ngasoma mawulire nayingira politics. Of course management teyamanya bakitegeera luvannyuma officially na resigninga na joininga People Power. Amulabanga yatandika na kwekalakasa ku bya internet olya omusolo gwa social media tax ne NUP. Kakati enkyukakyuka Robert Kyagulanyize yakoze mu leadership ya parliament. Katono nnyo ogenze nnyo mwami Gashumba. People Power yajja tikati etandisa amaze okuresigninga eri naga nti obaka wa parliament mbusobola ne yesimbawo enakawa n'awangula. You're right. Ne yesimbawo enakawa. Abantu abasinga abesimbawo ku tiketi ya NUP bayitamu.
actually kinkoze we next time nzijukiza nyina interview inajukula n'omuvubuka gwe bayita Ibura nayogera ati Ssenyonyi ono ajja kufuuka leader of the opposition. Wakyogera? Yes. Gwe tudda mu office nzijukiza video eyo njiina. Ibura wa YouTube? Yeah. Kakati first term esoose Robert Kyagulanyi n'alonda Mpuuga. Mathias Mpuuga. Emyaka ebiri n'ekitundu ekyasoose. Bwejaweddeko n'alonda Ssenyonyi nga leader of opposition. Bangambye of course nti meeting yava ssaawa 3 paka 10. Kati Ssenyonyi oba omwagala oba tomwagala ye leader of opposition. And here amenye record he's the youngest leader of opposition. Mu byafaayo bya Uganda. Ebyo bino byempuliyambo tali competent ebyo tebinkwatako. Ate nze Ssenyonyi ngali mu parliament ngenda mu support nga 10 ku 10. Mbuuza lwaki. Gwe mwami Gashumba? Mbuuza lwaki. Mbuuza lwaki. Lwaki? Ssenyonyi be bamu ba founders ba people power. True. Amanyi gaba. Omanyi waliwo abali mu parliament nga bali ku maanyi ga Kyagulanyi. Nga teyali naye mu trenches. Yes. Ffe twalina Kyagulanyi oyo nga tunoonya akalulu k'ekya Ddondo. Naliyonze Segirinya Kasozi omubaka n'omuvubuka bamuyita Sekikozi. Bano bonna boolaba tebaaliyo. Ebiseera ebyo nga Bukedde yesinga okuba Kyagulanyi. Oh. Yes. So ku nsonga y'okwekkiririzaamu Joel Ssenyonyi yalekawo omulimo ogulimo SC. N'agenda ku ground n'anoonya akalulu ab'Nakawa ne bakamuwa. Be bakamuwadde nga kawedde kati yalondeddwa. One day yakola bold step nti the first bold step nti I must resign from. Tebangobye ndi ku TV esinga obulungi mu ggwanga then nsasulwa bulungi naye mulimu kanguteeke bali. Yali alina kyalengera vision ennene mu bulamu bwe. Yes. Namwe si buli muntu akoze decision eyo nti afuna achievements. Awe mbadde ngenda okujja. N'ekirungi n'ogezaako. Mwami Gashumba oyinza okusalawo n'otomera butomezi. Bwe ntomera n'enfa? That should be the question. Abantu abakoze ebyewuunyisa ku nsi bakoze ensobi nnyingi naye teba giving up. Naawe ampuliza ku Radio 4 ne Radio 7. Don't ever dare give up. Ekirala wali weegendereza nti ebifo bye tubeeramu bye bitufuula kye tuli. The places where we hang out from zijja kudetermine nga kye tugenda okubeera. Ebifo muwangalira. Oyina omukyala. Mami Rahma. Oli married. Wamusanga oli mwasooka omusinkana musabaka namba. Weerabidde. Ono naye kayina abakazi bangi. Kome musatu tonyezawo satu Radio 4 ensonso nze Adam Kungu program entuga kwetuli mwami Frank Gashumba ali mukunoonya. Kyenkulaga. N'abakyala bammwe bwe muyina nammwe abaami bammwe mubiyina oyina ekifo kye wali omusanzeemu. Buli omu ayina gye yasanga munne. So before kibye to hanging out. Abo wange twali tugenza. Ali ngenze kujjayo nsimbi wali mu banka. Owa musanga. Kwolo singati wali togenze kujja nsimbi mu banka wali mulabi? Saali musanze. Webale nnyo. Kati mu abaana abawala bampuliriza wajja hanging out from. Tojja kusanga baana b'abanene n'akulabye mu mbizi tekiriiyo. Ebifo bye tusiiba mu bisalawo kye tulibeera. Ekirala waliwo omuntu gw'osisinkana ng'agenda kubeera a blessing or a lesson. Never underestimate the power of meeting new people. Omuntu ono mupya gw'osisinkanye ayinza okutaaninga round obulamu bwo ne wa famire yo. Olya kyovulaba nkigamba nnyo mu abantu abaana abawala olina okulabika obulungi buli kaseera. Efe kolabike bulungi. Kwa tomanyi gw'ogenda kusinkana. Oyinza okuba ng'oli ku kkubo olinze taxi ng'omwana w'omunene aw'amatuka bugoloobi. Nkutwaleko. N'agenda okulaba nga byonna nga ye mukazi bulijjo gwakola ki gwanoonya. Naye bwakusanga oluviiri olumu luli mutukulula mu bende takuba na lift. So okwekkiririzaamu, the power to start n'okwekkiririzaamu. Abantu bano betwegomba bayina Kyagulanyi himself. Kyagulanyi ali mu kuyimba kwe. This is the true story enyini yagingamba. Yali ava Jinja eyo bawaliyo mukolo ki ayingira mu mukono alaba ekipande nti balangidde by elections z'ekyaddondo. Nubiyaniri amugamba nti
Lumba Kyadondo. Hey, these are facts. Kyagulanyi yabizingamba. Kwanna mubuuza ekirozo kino wakijjawa. Kyagulanyi n'agenda Kyadondo kunoonya akalulu. Abantu ne bakamuwa. Abantu balinga bagamba Kyagulanyi muyaye munywinywi wenjaga ebukedde ebikuba ebyo. N'asala enviri nzijukira nga asala akaviri akasooka najjako amaviri gano ng'agende kwesimba w'Ekyadondo. Yes. Najjako amaviri n'asala kakati bwekati. Ulira. Poste nunje nnyo. Olwo ffe twali naye Kyagulanyi n'awangula akalulu k'Ekyadondo. Kyagulanyi agenda mu parliament okulayira lwe nakakasa scavengers n'empisi. Abantu abaali bavuma Kyagulanyi omu ku babaka eyaliwo ebiseera ebyo omukyala yasaba million 10 okulabikako okukola ya Kyagulanyi Ekyadondo. Ne tumugamba we don't need her, tujja kuwangula n'awangula. Kyagulanyi lwalayira mu parliament ndujjukira ababaka b'opposition baalwana okwekubisa naye ekifaananyi mu parliament. Jjukira olunaku olwo. Nzijjukira. Kyagulanyi abaagala okumunonyeza akalulu n'okumwesembereza nga baagala ssente olw'okuba yawanguza amaanyi gaali mangi bonna ne bamwesibako mu parliament. Bannayuganda baagala awangudde. 2021 tudduke Mahodes Tuwina ajjayo empapula ez'oba president. Now I'm not discussing Kyagulanyi the politician. I'm discussing the power to believe in yourself. You're looking at a successful person. No, the power y'okwekkiririzaamu. Ekya success kirala. Success naye eri measurable. Waliwo omuntu ajajinga success nti asomye ebitabo 12 nga tannakufa nga he successful. Kati ba professor wamanyi tomubuli ezo bilioni zammwe ye scholar akotinga bitabo. Kyagulanyi ajje empapula 2021 afuuse opposition leader n'ababaka abasoba 50 okwekkiririzaamu. Kati Kyagulanyi asiiba ku red carpets yabadde Moscow. Olya singa teyakkiririzaamu tikanumbe Kyadondo Kyagulanyi twalibadde tumanyire Kyagulanyi the local musician. Olya so ekyokwekkiririzaamu ate Abaganda bagamba lubaala embeera nga n'embiro kwotadde. Wekkiririzeemu tandika okutya ku sebbali. Katonda ajja kubulesinga ng'oli eyo. Ate ne bw'oba ebintu biganye toliguleetinga wagezaako. Usually abatucriticizing tana kyeri agezezaako. Abantu bolaba abasinga okuba kerere abatalina kyeri agezezaako. Ogana bwoganya. Tosobola kufuuka bishop cardinal oba pope mu Catholic Church nga togenze mu seminary. Ompulire? Tosobola kufuuka a general in UPDF nga tiwakola training y'amagye. Kwekkiririzaamu. Ompulidde? Tosobola kufuuka mu polisi mukulu nga tiwayita through the ranks. Of course mulimu abazibuuka biki ebyo ne at least waliyo muki mu training. Namwe abakyala tosobola kuzaala mwana nga tibafuna lubuto okujjako technology onaze ennaku zino. Ateeka okulufuna. Olira. Oyita mu lumiro. Anita Among. Speaker of Parliament. Anita Among oyo mumanyi si nnyo kiri awo naye nga mumanyi. Bwe mba nnimba waliwo okunoonyereza okwali kugenda mu maaso mu parliament okwo nga she needed vital information ate nga nze ngiina ne meeting Anita Among mu parking ya parliament mu parking ya conference center. Ogiraba eyo efesi nzo bela conference zali sawa ngemo ogekiro nga ali mu primo nga ina information yeetaaga nga atalina contact y'omuntu gwe yeetaaga nga nze mbiina. Anita ebiseera ebyo ye yali deputy wa Kantuntu ku Kosase lwe bali banoonyereza ku Bank of Uganda. This is Anita Among. Anita 2021 addayo mu kalulu akawangula. Anita ngamba numba wa deputy speaker ne mugamba lumba nga makage gali ntinda wano n'alumba. Okimanyi Anita yasinga Olanyi obululu. Olanyi la speaker yali mukamawe. Yes, Olanyi yali ayagala bwa speaker, Anita nga yalaba deputy speaker. Anita yakubira Walanyi obululu bungi nnyo. N'afuuka deputy speaker. Yes. Olya? Unfortunately Jacob Olanyi n'akolaki n'afa. Anita n'agamba nnumba bwa speaker. Kati si speaker. Ye speaker of Parliament. Atambula ne convoy moloka 10 kwekkiririzaamu. Kankuwa omulala tayebwa. Tayebwa oyo abantu abasinga bano nze mbamanyi.
Tayebwa mu kulonda okuwedde 2021 yagende waabwe oba yigara nerabiddeyo na campaigninga kubwaki kubwe mupina ayitamu president namulonda okubeera chief whip kyenayidde bagamba mu kalukano akaresa aka speakership Tayebwa yali ku ticket ne Kadaaga race ya wa speaker eggwa Anita Monga afuse speaker Ruhinda North yes. Emitoma Anita afuse deputy speaker Tayebwa Olanya afuse speaker president alonda chief whip wanigo yalonda Tayebwa Tayebwa abera chief whip olumuntu havinga dina naye kololao abisijja byogera bitwayogerawo olira byaffe byakiyekera Tayebwa afuka chief whip afuse chief whip era kugamba nti tewali kifo kya muyamba kumanya how government works like being the chief whip kubanga osoko ne president Mirundi esatu olunaku okumanya how the country is being run Jacob Olanyafa Jacob Olanya bwafa Anita alumbo bwa speaker sibwe kiri Tayebwa alumbo bwaki oba deputy si deputy kakati the power to believe in yourself Katonda ajja kuyamba nawe ina kyokoze use the weapons you have at your disposal empologoma singeze muno tosobola kugamba nti oyina eke mu motoka osooka kukozesa byoyina enforcement ejja waliwo video nyeri ku social media singa mu abaana abato abali kuno singa nonyanya ebintu by'empowering waliwo video haina zalinga 50 nga ziconfronting the lion Katonda mugulunga haina zimaze empologoma within a blink of an eye ne wajjali enforcement y'empologoma endala singa empologoma zino tezajja yali ewedde so teri kintu kyenkana nakwekkiririzaamu gundi ali lead of the opposition kubanga yekkirizaamu n'abaana abayimbi bano bakenzo baka miliyoni ba aniono alien skin elusuru ekimenke yajjanga asaagala stia era singa ombuuziza ani muyimbi w'omwaka ye muyimbi w'omwaka alien skin lindako singa ombuuziza omuyimbi wa 2023 sim singa ombuuziza the most influential person wa 2023 ye alien skin yekkiririzaamu ene maliriza bwenti nti mwebale mwenna abatuwuliriza every Monday nga tukyaliwo tujjagezako okulaba nti tuwa the official bw'oba toyagala mazima kuno toteekako wano sina gwe tukolera PR teri ansasula bino ebyabugingo mbyogera kubanga ge mazima okitegeera naye mukamba buuliremu abali eyo yonna abakuba amasimu temuwalagana lwa byabufuzi owalagana n'omuwagizi w'NRM nga bono omwana obwo anaazirika ku saa 8 yajja okuyamba mutwala mu ddwaliro yajja okusulira mu lumbeerwo owalagana n'omuwagizi wa MK n'owa NUP nga muli ba ku kyalo kyekimu Bobi Wine akumanyi takumanyi Muhoza akumanyi takumanyi Museveni akumanyi takumanyi bano be mulwana ababalwanya bali mu SC bewuba Kyagulanyi ali mu amadika MK ali mu amadika Yoweri Sabalwanya ye amalayo buli kimwa kikola ki gwoli ku kyalo olyantula olya mukene olwanagana ne munna alya mukene ali amawowolo mufiira ki Kyagulanyi yakuba oluyima nti ebyobufuzi tebitwawula lwaki mwawukana olw'ebyobufuzi dembe ly'okuwagira NUP nange dembe lyange okuwagira MK n'abala balina eddembe lyabwe okuwagira Saabalwanyi it's their right n'abala balina eddembe lyabwe okuwagira Dr. Kizza Besigye Jeno Muntu ne Mawo ne bano abantu ababatiŋŋanya takumanyi nakumanya owulira tali kumanya singa Kyagulanyi ayise nakasongola oba MK nga gyayise ayinza ogamba nti awonyera omukwano gwange gundi tasobola asobola okupinipentinga out mu bantu takumanyi bano ababalwanya bali Kampala banywa bujuyisi obukamule babi yatugamba yali ku video ng'aga nti abapolisi lwaki mulemesa omwana nga ogenda okuswiminga mu swimming pool gwe n'amazzi gonywamu ente ebidiba ente mwezinywa amazzi nawe mwonywa amazzi ne b'olwanirira yakugamba nti lwaki mulemesa omwana nga ogenda okuswiminga nga mutiŋŋana akitegedde kubeera Mukama engalo ez'amaanyi musibe bulungi akume